gwogolera abantu. Omusajja bw'aba alina ky'ayizze ayamba omukyala n'abaana okufuna kye bagoberera. So naye abasajja tebalina we batuula boogere ku economy ng'abasajja. Tutuula ng'abadokita oba bayinginia mu bubondobondo. Tekubaako omuntu owa bulijjo okulira oli ayise mu byoli naye ng'abadde nga tamanyi n'amuyamba alabe nti naye asobola kuvaayo. So olwaleero tubadde twagala abantu baffe bategeere mbu ne bw'oba olina ikemu oyinza kubeera exporter naye weetaaga omutindo, weetaaga ssente eza wansi, eza interest eya wansi, weetaaga baneighbors bo okutakuleetera obulwadde, naye weetaaga eka ng'olina eddembe. So tutandika n'abasajja ng'abakulembeze, abasajja nga family, abasajja nga community leaders, ne tumaliriza ne income nga bwe muwulira ku kya finance. So twagala tukikole 4 regions of the country. Kubanga kuliko abatategeera obulungi wano bw'obasanga e Luweero bajja kutegeera. Tulina examples zetukozesa kati tugenda kukozesa ntono naye omulimu guno twakamala emyaka 4 tugukola naye olwaleero tuwunzikira wano kubanga wano Kololo wakulu nnyo. So we gather men here because men are very special in a home. They set the temperature for leadership in a home, in an office, and in the country. When they're upset, angry, they just knock everything in their way. Yet there are no places for men to fellowship on things that stand in the way of growth, of maturity, of wisdom, and speak about income. So this is I have done this personally for so many years, but it's the first time we combine faith and economy so that people don't pray. Prayer is very important, but beyond prayer there's work. To work you need knowledge. Knowledge is not always available on Sunday when people go to church, or Friday in mosques, but when they gather they listen to role models on what they can do to be faithful in their homes and for their country and in their incomes. Akote kamala okamu Luganda okusaba tukwogedde okusaba